mba musanyufu nga tuzzemu tusisinkana era nga bulijjo manye emboozi tebankadde aginyume yagikaddiya n'ekisoko ky'olwali tugenda okutamula kyo mu lulimi lwaffe Oluganda era nga bwe mbagamba bulijjo ebisoko kwegendereza kulabula kendeeza bigambo ebiba biteereddwawo n'obeera nga tokozesa bingi nnyo. Ekisoko kyaffe eky'olwaleero kigamba nti okuliisa ebijanjaalo empiso. Ekigambo okuliisa bijanjaalo mpiso abamu bayinza okubuuza gamba ate ebyo byaki? Bw'ogamba byaki waliwo atabimanyi kati gwe aba akimanyi olina okuba nga kale odda ku bbali muno n'akiwuliriza bw'okibaamu n'obukyamu ate n'akuwabula gwe mu mmanya gy'oba okimanyiimu. Ekigambo okuliisa bijanjaalo mpiso ekisoko ekyo kitegeeza okuzannyira mu mulimu oba okunaanya oba okugayalira mu kintu kye mwandibadde mukola ne kivaamu eky'omugaso. Bwe nodda mu kusaagirira ate bambi ne mukifiirwa. Kati okuba okwegendeeza obutakyonoona oli kyagamba toliisa ebijanjaalo empiso nga kyaba ategeeza nti nyiikira mukomekereza omulimu nga mulungi ddala. Neyanzizza neyanzeege nze Ssemambo Christopher.